akantu ke batugambe mbuno omwana kano kani omwana wayagala afuna omwana alinga kitaawe yennyini akantu ako kato ngote kavaako ko bamanyi naye muleka abaana bange banyumirwe obulamu abaana bato wemba mubaagala bali wali ku Serena wali munda amulese out tulagiridde wemba mubaagala naye bajja bagoba because waliwo baggaadi wabweru wabafundire baggaadi eno lavunga yange teri kugivaamu nedda si kugivaamu teri kubatawaanya mubaleke banayinza ekintu ekisinga okuneewuunyisa ebyo bye muliko mubiveeko abaana mubaleke tebagenda kweta tebagenda kweta okay tulina mami wa baby Gloria right now abaana bakubya akafaananyi bagenda bakakyusa ne bagamba nti wataddeko nyazaala wa ningamba bana go bitadde ku TikTok bannange go bakikoze bade mayi mumbuza bya gospel kikadde wakumanza okedde ne wakubona gye tulaga naye go kitaddeko ku TikTok yo nokyusa ne wasoleka ko nyazaala omwana agamba the first African woman to be a nyazaala to get a son-in-law nabo kiri batuukako so katugenda ku gospel kikadde yes kiri kitya tuli wano nga 13 April tugenda kuba ne show eya kikadde abakadde fenna we tuli abayimba enyimba enkadde Betty Nakibuka Betty Namaganda Joseph Segawa Chitonsa Hamke all of us tugenda kubeera wano tubayimbira ennyimba zammwe ensonna enkadde ze mubaddenga mubuuza abamu kwe mukulidde mwena abali wano kwe mukulidde you know abantu abalala bakuwa obujulizi ne bagamba nina embeeramu empita n'empulira oluyimba lwo ne lunzizaamu amaanyi nalina embeeramu empita oluyimba lwo lwe nawulira n'endokoka n'enzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange kati ezo ennyimba ezo zonna njagala mugume abakkiriza Mukama wali zonna wanena ne kali kasigini kyagundi ako nako ngenda kayimba Mukama goluyimba lwange munene you know like all of them abeerawo wakati nga ebintu biganye abeerawo wakati nga biganye byonna zonna tugenda ziyimba live ate nga zirina testimony behind kuba twaziyitamu nga tuyitamu mbeera tulina embeera zetuze nga tuyitamu nze ndi muwala akulidde ndi mukyala akulidde mu nnaku nkulidde munaku nze nakula ndi munaku kati temundaba wano ne mulowooza ono wakabi nnyo siri wakabi nnyo Katonda nyambye buyambi era tojereganga omuntu gwosanze leero nga yambala sapatu ojja musanga enkya nga yambadde engatto kati oyogeranga bitono so kati nange Katonda yansanga neyambalira sapatu okujja mu kanisa nagira musandaka era I have a song olugamba nti nagira musikati myufu yale abiridde mabega nga n'amaaso gange mamyufu nga sirina kyegombesa nenyingire kanisa wandeka tewangobera bweru labonyambye nnyo Mukama oli luyimba lwange nagira musikati myufu n'amaaso ga red okubye kombine maaso red skati yes naye Yesu wakisa nayamba obulamu bwange tankwasa nsonyi kwogerako yeyanzija mu nnaku netera okweyogerako nti nze nali nothing nali nothing ekikadde kiriko nga 13 right tubadde tulaba abantu b'enjawulo bajja bategeka ebikadde wabaddewo vakansi yammwe aba gospel okuba nti nno temufiiriddwako kubategeka ko namwe kamukola ekyammwe tulina muganda waffe alina omutima gwa gospel yakitegese n'atugamba you know like n'atuyitamu tubeereko nekyetukola ate tubeereko n'okuzzaayo eri abalala so that's why we are here not because like tukola because abalala bakola bwokola because abalala bakola oba oli ku competition tukola because tukyagala tugenda kuyimba with a cause because tugenda kuzza eri abaana basanyu babies home naye ate tugenda kunyumirwa because tuli wano ku Serena tetuba tutte mu katogo tubaleese wemunaawomererwa ssente zammwe okay a little bit away from that nebintu ebiri okutambula wafuuse PR wa love ya muwala wo oyogedde nnyo n'okusinga abandi yogedde abaana bandi badde banyonyola love yaabwe naye ggwe okinyonyodde nnyo n'okusinga abagirimu sijja kwogera ku by'abaana abaana bange mubaleke banywe ku mazzi abaana mbaleke banyumirwe abaana bato bali mu love yaabwe nto mwandibadde mugibika bubisi neekula
kati temugibeerako mugiveeko laavu y'abaana bange. Twagezezaako naye ogyogeredde nnyo ne tubanga nafe ate tugetize munnange and for tumanyi ba inlo online bamanyi naye muleke abaana bange banyumirwe obulamu. Abaana bato wemba mubaagala bali wali ku Serena wali munda amulese out tulagiridde wemba mubaagala ne bajja bagoba because waliwo bagaadi wabweru wabafundirire bagaadi eno laavu nga yange teri kugivaamu. Nedda si kugivaamu teri kubatawaanya mubaleke. Bana nze ekintu ekisinga okuneewuunyisa ebyo bye muliko mubiveeko abaana mubaleke tebagenda kweta. Tebagenda kweta naye bantu yebuuza omuntu akola atya propose ate mwene mumugulire essuuti mbale nga mumulezi yategeka propose mumugulire essuuti. Abaana bange mubaleke banyumirwe laavu y'aba parents ababiti. Omwana nawe yagambye mwapimyeko nga neebase musoberera omwana omulezi namupimako nga yeebase. Ebyo mubyeddemu. Bana enkoye amawulire katukabujjeko naye oyagala byabakadde ina akantu kewatugambe mbuno omwana kano kani omwana wayagala afune omwana alinga kitaawe yennyini akantu ako kato mbote kavaako ko. Okay, tukole. No, tugenda kweyalinga. Kadde kigenda kwa peninga nga 13. Ndino omuzungu katugendako mu lunyanja. Mu luzungu. Hey, how are you? I'm fine. You're good? Thank you. How are you? Okay, you attended the press conference for Chikadde. Do you know what Chikadde means? Legends. Old. Old. Okay. Yes, old. Legends. Legends. What is legend in Chikadde? Who told you Chikadde means legend? Prince. Oh, okay. Yeah. So what's your experience? Why did you come on board as Yamaha? What do you expect from this? Actually, it's not our first time to support big awards. Okay. We started last year and we were part of the Big Awards Show of 2024, which was also here at Serena Hotel. Okay. Yeah, so this time when Prince contacted me that there is this arrangement, Chikadde. yes. Where the old are going to sing. Yes, and he explained the cause of Sanyo Baby's home. Yep. So we couldn't stay apart from this arrangement and we joined. Okay. So, Okay. Because we stand as Speedo World Music distributor Yamaha in Uganda, Yamaha Music in Uganda. Hey. Yes, Yamaha authorized Music. distributor. So this is the brand for all musicians. Yeah. Why do you always support the gospel? Why do you go in gospel music over the gospel fraternity? Of course, gospel music, it is also very popular music, and most of our customers, our clients, they come from churches, they are artists. Okay. Yeah, so we are always in close contact with them. Yeah. So what should people expect from you as Yamaha on that day of the concert 13th? What are the expectations? Let me say people who are coming in, your contribution and what should they expect? Of course, first of all, we are going to promote this function on all our platforms. We have a big following, and also on Yamaha platform, which is around 2 million, I think, and around 100,000 people follow Yamaha in Uganda. So we shall promote it, so bring awareness. As other parts, that is as sponsors, as you know, they have to. Okay. Yeah, Do you they know have to which build artists are you on this the lineup we have for Chikadde? Which artists do you feel like you can't wait to watch performing live? Of course, Madame Betty, Madame because Betty. last time when we attended the award show, she was recognized as the legend gospel music. So I would like to see her. To see her perform live? Yes. Oh, okay. Yeah. You don't know any song of hers? Oh no. You don't know any? But you know any gospel song in Uganda? I hear, because I don't speak Luganda, so I listen sometimes, but I can't say that I can now sample for you because I don't speak the language. Well, okay. Unfortunately. Okay. Call on people to come and attend. Sorry? Call on people to come and attend.
ladies and gentlemen, please, on 13th April, we wait for everyone to be on Serena Hotel. Please, let's support this cause, Sanyu Baby's Home. Let's support Gospel Chikade. See you there. Okay. Your name again? Katerina. Katerina. Yes. Oh, That like a is flower, Catherine. like a flower. You know, I flower don't called know. Catalina. No. Oh, you should. You should look for it. It's a good flower. Okay. Thank you very much. Thank you too.